toyinza kwebaka wansi kumala bbanga eryo kubanga ebyo tobinoonyeza mu bantu bweru binoonyeze mu basirikale b'abakulu abali mu kakundi obukayanira gavumenti awo bonna bakyegezaamu ojjako era enkya nga bakugamba kiwe pulezidenti nebyamasasi ku kkubo practice makes perfect bwetugamba nga tukayana tuba tukayana tulabule gwe ayeyisa obubi ku ludda olwo tulabule gwe ayeyisa obubi ku ludda lwa gavumenti bw'oba tonaba kumanya kintu ekyo sooka oddeyo tunuulire obuyinza katonda bwe yakuwa bwakola kutya kulagajjalirako bamu oba kwakukyawako bamu awo ddamu n'odijasitinga ensi netambula negenda mu maaso naye ate tewunza abannayuganda ba civilians be bataasa jeno nibamukweka mu kayumba ak'enkoko such obsepte mwekyo omuzannyo gukome katemba bagivemu oyo katemba yenyini kubanga bengenda nkuddiza speeches ezizogerwa buli awali akubiddwa enjawulo ntono ate waliwo budde bwokka nti abantu bamala okumpi ssaawa meka be batusanga ekiseera ne bavuga ne beetoloola enkulungu eyo ne baddayo ne bapaakinga ono n'atagamba kwalaatinga bali awo nti abo abali awo oba obalaba nga bapaakinze ne bajja ne beetoloola enkulungu gwe mbwongo bwo bwa security tomanya nti balinago bateega gwali ku kamera olaba naye talina gwalaatinze ne babasasula anti kyekyo kyetugambe naffe nno mutwalo luno okuluwangula mulimu bannamukisa abaalulimu si buzira bwa mundu twalina mmeka 27 olwana oyizigamba omuntu ntwenaye mundu zaffe 27 tugende tutambale gavumenti baga nti wayi mumusooke mudduse mutwaleko ebutabika bamale okukebera obwongo emundu 27 kati aji ngenda kutegeera amakulu gakyo ogamba nti emikisa gy'abantu gye gyabatambuza olutalo luno Okay, mikwano gyaffe tubatumiddeko naddala abannayuganda nammwe abali e Bulaaya tubatumiddeko nnyo twebaza omukama olw'obulamu bwatuwadde twebaza omukama nti olwetutandika olugendo lwaffe okuva e Kampala paka eno Erweru tusange wa Haji ng'akyali mulamu tugamba Katonda atenderezebwe ate agulumizibwe kuba nti naakuwadde obulamu Haji batono nnyo abantu nga gwe abakyali balamu mu nsi eno ate abavamu ebigambo ebizimba ensi yaffe Uganda batono nnyo newe tulaba nti okyaliwo okyasobola okutuweereza okyasobola okuwabula ensi yaffe Uganda kyo kyamaanyi nnyo Haji tujja olunaku olwaleero nga gavumenti yaffe eno eya President Museveni tebuhabulwa ayajja n'erinnya eppya 2021 tetumanyi 2026 najja na linnya ki ekikangabwa kyali kyamaanyi nnyo juzi bwe twalaba incidents eya Katumba wa mala wa mune mwala we naye omukama abuyinza nti mwala we ye yagenda taata n'asigalawo n'omuvuzi w'emmotoka ye naye n'aluyitamu n'agenda Haji embeera eyo kugu onanti omuganda agamba eriiso ly'omukulu awaddugala wewalaba kakati eriiso ly'oggwe lirabawa mwene embeera gye tulimu essaawa zino ey'okubunkenke eri mu nsi yaffe ate amagezi kigowa gavumenti yaffe oba gavumenti eno gye mwaleeta mu buyinza twalitambudde tutya tuwe ku magezi ate lamusa kuba tulaba abannayuganda munabulaaya abali ku mukutu the flashlight channel banna flashlight channel abatuli munda mu ggwanga muno n'amawanga agali yetolodde ebweru w'eggwanga mbaniriza nnyo enkya ya leero era nga mbeebaza okubeera abajjumbize mu kutuwulira mu kutulaba ate time zino okuwa ebirowoozo n'ebibuuzo kwekyo musanze nga temukitegedde bulungi kale nno omulimu nga guno gwe tukola
tujja wano kulw'okutereeza emmembe z'abantu n'obwongo bwabwe n'okwongera kumanya kwabwe ku mpuyi zombi, oludda lw'abantu n'oludda lwa gavumenti, n'ate ne ku ludda lw'abo ababa mu bweraliikirivu nti be bakwatiddwako ensonga. Kale n'olwekyo kyonna ky'oba owulidde tokitwala kubanga bagamba nti yabaddeawo yatadde akaka. Nedda, gwe kaakati bw'obusoma mu bitabo bya Katonda tolabamu okubwatuka kwa Katonda. Ne Katonda yabwatuka. Naga nti mwe basirusiru mwe gy'osiga tebannamu naye temala kuvunda. Nokkiriza nti eno yabadde ennamu. No, bwevunda temera. Emmere. Ate eddamu neebala. Kaakati na wano bwe tugamba nga tukaayana, tuba tukaayana tulabule gwe ayeeyisa obubi ku ludda olwo, tulabule gwe ayeeyisa obubi ku ludda lwa gavumenti. Bw'oba tonnaba kumanya kintu ekyo, sooka oddeyo tunuulire obuyinza Katonda bwe yakuwa bwakola kutya. Kulagajjalirako bamu oba kwakukyawako bamu, awo ddamu n'olijasitinga ensi netambula negenda mu maaso. Oli yagamba nti awatali kulabulwa tewabala kwekuuma. Awatali kulabulwa tewaba kwekuuma. Ne bagamba nti we ndabye abantu bafaanaganako bwe bati abaye wandibanga waliwo omutawaana. Kale no ebintu ebyengeri ng'eyo bituleetera kino, ekituleetera kino. Ate nga n'abalala ku ffe tukwatwako kyenkanyi. Gubaga bayagamba nti Museveni si ye ng'omuntu omu. Fote na jajijja. Yaffe fenna ba NRM ya Museveni amudeka kuba gumugwagwa kutuuka awo yajijjawa. NRM yaffe go damosome muhairake nga buli wosoma Museveni mwerere. Osomeramu abantu abalala Balule bwalimu, Badokita Kiseka baalimu, Babu Mayanja baalimu, Grace Ebingira baalimu, Babala Kikiria baalimu, Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi okubiri yali omulangira Mutebi baalimu nga gokisibako omu oba ye nga yagala okyesibako obwomu. Ensisinkano yali luddawa, yali Bulaaya. Eyo kufa ffenna yayinayo amaka yaani oba entaana z'abajjajjaabwe kyali kiddukiro. Kyali kiddukiro. Twayima mu buwaŋŋanguse ne twetereeza ne tudda ne tuleeta emirembe gino. Naye ate bw'ogifutyanka oba membaamu abatono akakuulire kabeera muli ogifutyanka olw'ekyo kye kaagala baba batuliddemu olukwe nga ne Katonda bamuliddemu olukwe. Katonda agambye ekibuga kino bwe kiribaamu abantu abawera abasatu ndikisonyiwa. Bwe kiribaamu abantu abawera abasatu. Naye olagamba nti Mukama wange bataliwera basatu ne babeera babiri nti era ndikisonyiwa ku lwabo. Ne babanga ababiri tebaweze ng'alimu omu nti n'ekibuga ekyo ndikisonyiwa ku lw'oyo omu. Waliwo emirembe gye tufuna ku lw'omuntu omu. Katonda agamba nti obanga kankaka gundi ahabwebwa mbasonyiye. Ofula naffe nno mutwalo luno okuluwangula mulimu bannamukisa abaalulimu si buzira bwa mundu twalina mmeka 27. Olwali oyizigamba omuntu ntwenaye mundu zaffe 27 tugende tutambale gavumenti baga nti wayi mumusooke mudduse mutwaleko ebutabika bamale okukebera obwongo. Muluma mutya gavumenti emundu 27. Emundu 27. Kati aji ngenda kutegeera amakulu gakyo ogamba nti emikisa gy'abantu gye gyabatambuza olutalo luno. N'olwekyo tuteeka okufaayo nnyo eri abantu abo. Abantu abo bayiwa emisayi gyabwe mingi, obugagga bwabwe bungi, development zaabwe nyingi ezaafa ku lwakino. Naye ate bwe tutunuulira nga ate bakola bulugu afaanana bw'atyo. Wano ndaba bulabi nti tuddemu twekebere twalanga wano era tubadde mpita mumwe tuddemu tugende eŋŋoma tutuule twemale okwetunulamu biki ebireese bino era bebaluwa naye bagugubiddeyo teri anyega
ate nkwagaddeko nti ekibuga kyali kyakusonyiyibwa kuli oyo muntu omu ate gwe omuntu omu yekera avuddeyo okubalabula tuveeyo bwetuba twetaaga ekintu kino kitambule tuddemu tutuule wali naye oli bwanajjula olugezigezi fenga abanyakololeta guli katumuta gwe tolina musaayi abatta yesu webali ate tubamanyi n'olwensonga emikwano gyaffe nga bwe mbategeezezza nti nembeera y'obuddano mu uganda yeekyukakyuka ate ebimu ku ebyo naffe tuba ku bunkenke bwe tuba tulikodingirawo nebintu nebitabuka haji twekwekamuko ne tukyusaamuko embeera kakati n'olwensonga era tukyusizzaamu tulina we tuli tukyaliko program haji nga tukyali mu kwebuuza embeera y'omukulu generaali Katumba Wamala yaduumirako amagye naduumirako poliisi minisita wa internal affairs mu transportation kati yonna abaddeyo embeera eno haji still etutwala wa kaakati embeera eno ekuze bukuzi begiba miyembe gyengedde banoga kubanga okutemula bannaffe kuvudde mabega batteriddeko wano abantu battibwa ezitibwa ye masasi naye nekitunuulira nti gavumenti tetutemutawaana nga ffe wansi eno batubega ne bamanya nekyenjogedde nga ngenda mu ttooyi naye abo bo beekwekawo batazuulako ne bagamba nti oni bamala okumukuba tunonyereza tugenda kunonyereza gavumenti terindirira kintu kubeerawo balyoke banonyereze ye okunonyereza kuba kwa buli kaseera naye abantu abo futwebuuza bekweseewa gye batava wano wensabira mukadde waffe aveeyo obanga bano balemereddwa atuleetere ba Scotland Yard ba CIA batuule wano emyezi ebiri gijja kubamala okuzuula kozi ya kino gyeva omuliro begukugwangako wano gunoonya awalala baga nti abagezi muliro begukugwa kugenda ku mulinaano tokkiriza kufa nga tolina muliro ate onoolya bweguzikirira wano babe gukubulako gunoonyeza awalala ng'amakulu gaakyo ne gavumenti batasobola kunoonyereza abantu bano abakola ebyo ebintu bafune aba Scotland bagamba nti amasasi agakuba gundi ne mundu yeemu neeno nga balabye ebisosonkole ne biggweeraawo olwo findings out olwo ripoota eweebwa eyo ng'ogiwaaniye esebo enanga looya uyu mugezi wa polisi enanga Frederick enanga lawyer naye mukunoonyereza kwa lawyer ne mbya amateeka ne bumenyi bw'amateeka ng'obwo ng'obuleetera abo nti kubanga atakizodde esasa lyaba mundu yakuba gundi bw'obadde onoonyereza ki onoolindanga kukuba nojja onoonya ebiro onoolonda ebisosonkole aji bagambeko baleme kutwego enanga totwonondera revolution yaffe bw'oba ekifo tokiyinza buyinza ekyokunoonyereza kyata batekeyo omulala twetaaga omuntu ali vigilant okimanyi eyo omuntu yekka juze yagambako nti ejjinja lyakubye mu motoka lyavuddeko ne ligwa motoka nayo ala ebintu mukulu byayogera ffena ne tutya ebintu baleme kizanyiramu kubanga njagala nkubuulire wano mu kiseera ky'obote yalangirira nti awanaafa omusirikale ogwo bannansi 100 abajja okufiiraawo okumuwondera yali obote just one mugezeeko naye awo surrounding 100 mujja kufa naye ate tewonza abannayuganda ba civilians be bataasa jeno yes bamukweka mu kayumba ak'enkoko yes search of safety mwekyo omuzannyo gukome
Katemba bajivemu. Oyo Katemba yennyini kubanga bengenda nkuddiza speeches ezizogerwa buli awali akubiddwa. Enjawulo ntono. Ate waliwo budde bwokka. N'obudde bufaanagana kuba nti ono omukulu gwe bakubire sadi z'ekkola mbiri Kaweesi zaali ssaawa 3 noono zaali ssaawa 3 kujjako enjawulo ebadde ya myezi ng'ebiri oli ali wagwa ku 5 nga gwa ku 3 nga 17 ono abadde wagwa ku 5 enjawulo entono okiraba naye abantu abo boolaba gwe tolaba nti bwe bayongedde wano nti bajja kuvunaana bino ebitaala byemwe ku nguudo ezi CCTV nti abantu bamala okumpi ssaawa mmeka be batusanga ekiseera ne bavuga ne beetoolola enkulungu eyo ne baddayo ne bapaakinga. Ono n'atagamba kwalaatinga bali awo nti abo abali awo oba obalaba nga bapaakinze ne bajja ne beetoolola enkulungu. Gwe mbwongo bwo bwa security tomanya nti balinago bateeka gwali ku kamera olaba naye talina gwalaatinze ne babasasula anti kyekyo kyetugambe gwe tolaba connivensi ya layini eyo layini tujja kugijjako. Kale nno ebintu bino bijja tuleetera obuzibu. Negye nabadde ku lumbe eyo n'akoze apiiru eri His Excellency the President ne mugamba nti musaba atusaasire ffe abali naffe no mu byalo. Kaakati buli oli bwantunulako bw'ati aga nti olwala ndabira mu kifaananyi nga nze Museveni ali awo olwaleero era bampise nti jangu noono yali mujasi munnamu yalwana olwa Ssematalo nze nayimiriddewo nga tuyimba oluyimba lw'ekkanisa olw'abatabaazi. Olaba kye batutwalamu. Kaakati oli bw'alemererwa okutta oli ate kiro yakisasulira ku nze nti abo be batutta. Kyabo batutta mabali mu government muli mu government kosa civilian aine mundo nga gisawa toyinza kwebaka wansi kumala bbanga eryo kubanga ebyo tobinoonyeza mu bantu bweru binoonyeze mu basirikale b'abakulu abali mu kakundi obukayanira gavumenti. Awo bonna bakyegezaamu ojjako era enkya nga bakugamba tiwe president ne byamasasi ku kkubo. Practice makes perfect. Ajo luzungu lolo waberera omusomesa ndowooza ana kubanga kibooko suula omuggo yonoona omwana sinze nabiwandiika mu bayibuli ebyo Katonda gw'osoma ye yabyogera. Practice makes it perfect. Kati ani gwagala akole practice president akitegere bali practice gye bakola etunuuliddeyo bayinza okukola perfect kubanga bajja beegezaamu eyo rehearsal. ajago magezi ate advice ojimuwadde kaddemu akantu akukisa bakawulirize akantu abo buulaba beerijja ku nguudo nga bakuba abakulu olaba tebakuba baffe bapolojo bakuba abo bajeno enkomerero banoonya ki genero. Kaakati nno saaba genero yeggwe bajja kutuukako omwa magezi aveeyo bulambalamba straightforwardly ng'atunuulidde akakundi kano bwambe gatabutwala bweru abuteeke mu bajaasi bano within ajja kumanya akakundi we katuula ne bakya bakaliidinga. amagezi ogamuwadde omu tutwandyetaaze
kugenda mu kawuseze ngeri ng'eyo tuyinza okukakakana ngaobukadde busatu bufudde mukabuvungana akaliwaako tolujja kusaasaana abanyigira egindi batandikira ku bye abanyigira egindi batandikira ku bye deka gali bonna bajja basonga n'okutemula oligenda okuwumbawumba ejje lijje litaase nga gwogenze deka gamba nti abo bonna bali abakuba masasi simanyi nti eba ekikompola kiyina bullet proof emotoka eyinza nga eri hamadi emotoka eyinza okubeera bebeera hamadi ekikompola nekiweta nekigerekawo kigisanyawo gozi bakuba bigundi ebyo bibuga emotoka baliga nti yagundi bakijyayo nga namba etumbiza mu bbanga paka nga tekukyali ekituufu kyogedde kikikulu nnyo nti practice gye bali mukola essaawa zino it may end up with very good practical work. The mission may be accomplished. Songa makulu gakyo muddeyo engoma mutereeze ebyasoba. Lwaki embeera neeriwo eri mu nsi yaffe bonna babayite mutuule mutereeze ensonga ezo nezimu ezibindabinda mu ggwanga lyaffe. Ajinangawo ntiddemu ate nkuwagidde nti bonna bayitibwe ddala mujje mutereeze ebyasoba. Tuuli lwaki tetutuulamu ngeri mu ngoma musiko twatuulanga. Ebigambo by'ekibalaate byofulumiza ne ku TV ne ku radio bitereze emyoyo gy'abantu olwo basirike bebasirika tegamba tebajja gamba nti bakabulikana kuba yombe awa. Era ebigambo ebyo naffe byatwewuunyiza oluvannyuma lweyagambye nti bano abatta abantu mu gavumenti they are pigs. Pigi kigambo bugambo ekitaliiko kikolwa. It's pig chewed. They are pigs chewed. Gamba pigs accompanied by action. Bazinoonye era bwagireeta agitulage tibabano embizi nze mbadde mbagamba tubakole ki tibateeke nawali banaabo batidde ku firing squad nabo bateeke ku firing squad tozira mu bino byamateeka ye yageze mu kooti yali yamuwadde ebyo obuyinza obwo ejette kooti yawe naffe tujeddize firing squad genda wali mbakube alitisa munne ekitala naye afa kitala kati n'olwensonga eyo nabo bafenga obayinza obbateekayo awo ebyo tubirabye mu gavumenti endala zonna n'obasibirayo oba teyayoola abalangira n'abambejja banaalinnya omulangira Badero Kakungulu baministers bamemba b'enkiiko parliament abantu 10 n'abakuba eruzira bamalayo emyaka egi bakomawo Amindi bwe yajja n'awamba gavumenti nga tabayimbula babaleeta wali ku kita. Ya Rabbi. Naye abantu noyonona famire z'abanno abaana bagenda okufuuka nga banaku bagende kate batufuukira abatemu abaana abo ab'enkya kubanga buli lwajjukira nti kitaawe abwe bamutta kita natandika naye okuwoolera mawanga nga tumanyi nakyawoolera ekyaleetera Congo okusasika ababirigi bwe baafuga Congo bagifuga bubi olwazanga akasangayo kati 8 nga kitegeeza ki 8 bajja kuba emboko 8 ng'ogumireza 8 kakati olwali okwefuga be Patrice Lumumba naga nti mbadde mugitukuba naffe 8 naye namwe tujja gibakubako tulabe nga munagisiima ababirigi tuba tuli butambala eyo tusoma bajjanga mu chocolate zaabwe naye ng'ayambadde vest na pajama nga 8 etabusa
paka ate bagamba nti katulye mu party tusimumbona olukwe gavumenti emutte tumuwone naye okuva olwo gavumenti zajjanga successively bewamba bwewambi senganga obote teyawamba fe twalize mu gavumenti nga tuwambi buwambi nomadi teyali badde weeri kuzunga buzunzi naye ojja oleeta omuze ogwo gukule ne bwali bawonga yatuddewo era bagenda kimukola kubanga ejja lijja likula omwana batera okubeera mubuto nembukulu wana wakaba kabeera waka kababagi kaddamenvu bwakula nayitaliko kuyimukira mu bugaali bwakula musanga katwenga babba pikipiki bwavako ebyo bebasimbula emmotoka batunda sipeya bakula olaba nayengo tebamuzalira mu kusimbula sipeya kwekwongerako kwagenda ayongerako negwobonga oyina gwoyagala nti kamuleete nekyo kyebajja omumukola 8 kale nno tufeeyo nnyo okutundira okulaba nga embeera eyo tugikyusa tugijjirawo ddala letasa eradicated era bwe babanga abo abali munda nga bagamba bo nga abaana beeteesezaako nti katuwambe ffe tutwale obuyinza nga bwewalabye ono mu West Africa nti mali eyo kitaawe bamukubye amasasi omwana n'atwala naye nze neebuuza pulezidenti okuba oyo nagukira ku front line yabadde alagawa eno yebeera malicious statement